بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيا عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. يقول عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مرونج إنيو إلى مجف إنيو agatali mukendeevu gonna kabeeruubi bonna ebiseera byonna ebbanga lyonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala akeesa obudde era buzibya terukiddingana nti teriiyo era tagenda kubeerayo. Akeesa budde atali Allah subhanahu wa ta'ala era taliiyo agenda kujja oba kubeerawo mwana wattu asobola okubanga obudde buno abuzibya atali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda n'ekigendererwa kyakubeera nga tumusinza. Ekyo nno kikulu nnyo omuntu okufaayo okubeera nga naye akitwala nti kikulu ekyokusinza Allah, era kikulembere byonna byokola, kikulembeze kisoosowaze ku byonna byokola. Yes, waliyo mwana wattu abantu bingi betuterako ebirowoozo era omuntu agamba nti okola sente kikulu. Yes, kikulu, naye senga essaawa oba akaseera mwagala okukolera sente kakusinza Allah, please sente mwana wattu osooka n'oziteeka ebbali osinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wayinza okubaawo ensanyuka eriwo, wayinza okubeerawo okusanyuka okuliwo, naye okusanyuka okwo tukuteeka ebbali kesenga ekiseera kaba kaaki akaseera senga kabeera nga mwana wattu kakusinza Allah mu bintu ebitalina kusaagirwamu yadde okubanga tubikyusakyusa kyekiseera nga kyakusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Mulamu ogwo nno tugukwate n'amaanyi era ensinza Allah gy'asiima ku ffe abange kwe kubeera nga tumusinza yekka, kwe kubeera nga mwana wattu tumusinza yekka Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga yenna anasinza Allah ng'ate bwagezaako okuwambagatanya ebirala, yasinza Allah asaala eno bweraguza asaala, bwakola ebirala
Allah subhanahu wa ta'ala siwa kubeera nga akkiriza okusinza kuukwo siwa kukkiriza mirimu gye gyonna olw'okubeera nga mwana wattu agikoze mu nkola eyagadibe nga lye amala geekolera tafaayo kubeera nga mwana wattu alongoosa sirema kubeera nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera by'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe tutumira nga kyakusaasira eri ebitonde yajja n'atuusa obubaka era yasomesa era yaleka atulaza amazima nga mazima talina kye yamanya alayhi salatu wassalam nga kigenda kukuyambako okuyingira ejjana kibeere kinene oba kitono okujjako nga alayhi salatu wassalam yaleka akitusomesezza yaleka akitugambye era n'atwekesa n'atwewaza okubaako ekimu kye tutegedde okubeera nga tukinyooma faqala alayhi salatu wassalam la tahqiranna min almarufi shay'a yagamba temubangako akalungi konna kemunyomoola kemutoniya kogamba nakano tokanyooma kasa kabeera kaki kabeera kalungi era kyava atulagayo ekizampo n'agamba nti walau an talqa akhaka biwajhi mtaliqi yagamba kakubeere kusinkana muki mugandawo musiraamu munno n'ekyenyeesa tokinyooma kubanga kirimu ki empeera so weewale wegendereze okubaako ekirungi kyonna kyatulaza alayhi salatu wassalam okubeera nga okinyooma saatera mu ngeri y'emu alayhi salatu wassalam talina kibi kye yamanya talina kabi ke yamanya kabe kanene oba katono nga kanaafuuka ensonga Allah akuvunaani Allah akubonereze okujjako nga mwana wattu yakatuusa gye tuli era nga yakatwekesa n'agati abange kino mukyewale nakino mukyewale yadde nga mu ndaba ezaffe tuyinza okukirabanga ekitono tuyinza okukirabanga ekitalina mutawaana naye alayhi salatu wassalam yaleka atwekesezza era tewagenda kubeerayo ene excuse kwekwasa kwonna ze saamanya saabitegeera babikugamba bugambi n'obiwakanya n'obeera nga mwana wattu obinyomoola kyeyatugamba alayhi salatu wassalam nga wali bwatugambye tembangako ekirungi kye munyooma saate wano ku byonoono oba ku bibi yagamba nti iyakum mbeekesa iyakum mwewale walmuhaqqalat lidunub okubeera nga mutomya amaki amazambi nogakanonako nakano ekanaawo abantu bakola ng'oleeta kino abantu bajja banyooma amazambi okkakkana gye bakolera n'amazambi amanene atandika n'akola ezambi nga ttono n'akola ettono n'akola okkakkana mwana wattu n'amanene n'agakoleramu olw'ensonga aganyooma tagalabamu mwana wattu mutawaana so nga ga bulabe nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tufeeyo okubeera nga tutya Allah tufeeyo okulongoosa obusiraamu bwaffe tufeeyo okubeera abantu abagezaako okugoberera n'okutambulira ku nsomesa y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam litiqi lwakti obudde waffe bwe tulina nga bufaanagana olw'okubeera nti bwebwo ddakiika tusirina kati 3 gegasigadde oba oliawo n'obutawera naye sijja kuwaawo nnyo nakulandaga mukkirize twongereze ku musomo gwaffe ogugamba nti ma yajibu ala almaridi ma yajibu ala almarid abange biki ebikakata ku mulwadde biki ebikakata ku mulwadde buli lwobimanya ebintu ebyo n'obiteeka mu nkola mu bulwadde buno Allah bw'aba akugezesezza nabwo Allah bw'aba asazeewo olwale bugenda okuwona oba ogenda okufiirako okufa nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo akutwale olw'ekirwadde ekyo kyaleese mwana wattu ng'ofunye empeera kubanga bw'oba otunulidde ensonga ze twalaba wali nyakulembeza ensonga egamba ala almarid ey'omulwadde an yarda biqadaillah kyamazi okubeera ng'asiima okusalawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga tewaliwo omuntu alwala just lwakubeera nti akoze atya ayagadde okulwala la wamula okulwalaako kuli mu kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti Sulaimaani alwale yasalawo Zainabu alwale ate yasalawo wone ye Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah bw'aba akuleetedde ekirwadde kyonna kun radi beera musiimu beera musiimu kati alhamdulillah ndi musiimu n'okusalawo kwa Allah kubanga Allah subhanahu wa ta'ala muwenkanya nnyo mu kusalawo kwe bw'aba asazeewo olwale alina ensonga nnyingi lwaki akusaliddewo ekyo lwaki asazeewo obeere mulwadde
Allah tabaraka wa taala alina ensonga saate ekyokubiri yagamba nga mu nsonga yemuja nnyonnyola n'agamba nti wa an yasbira ala qadarihi era kyabunaanyizibwa eri omulwadde okubeera ng'agumikiza kukola ki mwana wattu okugera kwa Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala n'akugamba nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi. Allah subhanahu wa taala yagaa nti yuwaffa wa kusasula yuwaffa wa kuwa as-sabirina abantu abagumikiriza embeera yaabwe bighairi hisabi na mwana wattu si yakubala kyeza nti embeera nnene awali bagata ibada agasatu mwana wattu nga Allah subhanahu wa taala yerekera empeera zaazo nga Allah yerekera obungi bw'empeera ezo bagata esooka asiyaamu okusiiba kubanga ekyo Allah bwatugamba assawmu li okusiiba kwange wa ana ajizi bihi era nze agenda osasula omusibe empeera Allah yagirina empeera omulimu ogwokubiri nga Allah subhanahu wa ta'ala yerekera empeera asabu okugumikiriza ebana naga nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wabashiri as-sabirina sanyusa abanagumikiriza okugumikiriza kuno okubalibwa kweko okubeerawo mu kiseera ng'ekikaaga bwe kyakagwawo ng'obulwadde bwakagwawo bwe wakafuna ekizibu kyonna ekikutuuseeko n'ogamba nti alhamdulillah qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala ngumikiriza Allah wange bwato bwasazeewo n'oyogera ebigambo Allah byasiima nogati Allah alina ensonga lwaki mukyala wange amututte Allah alina ensonga lwaki andwazizza sikupaapaala sikukuba bikolero ti lwaki nze lwaki n'onyiga nedda obugumikiriza obubalibwa bubeerawo ng'ekizibu kyakakugwakaawo ngera bwetyo kisanga mu hadithi ey'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yasanga omu ku bakyala nga mwana wattu wafiiriddwako omwana we ng'akuba ebiranga ng'ayazira n'akaaba n'amugamba nti asabulu obugumikiriza munnange ogumiikiriza omukyala ono olw'okuba yali wakati mu bulumi ng'awulira obulwadde ng'awulira ekizibu awulira obulumi bw'omwana we okuba ng'afudde yaddamu n'agamba omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam n'amugamba nti yamugamba nti alayka nafsaka yagati yasoma mulaba tekituuse ku ggwe naye gwakigamba mu kaseera ako teyamutegeera nti agamba omubaka wa Allah teyamumanya naye nti nekolaba tekituuse ku ggwe era abantu bwe batyo kituuke ku ggwe ofiirwe bagobe ku mulimu munnagambe gumiikiriza nagobadde kibakuleku mu bisira bagenda kulya ngato omugamba nkumiikirize naye tekituuse ku ggwe kyala bwatyo bweyayogera alayhi salatu wassalamu n'amuleka neyeeyongerayo naye oluvannyuma lw'ekiseera omukyala bamugamba wategedde bwe wasseemu bwotyo nakati saamutegedde namugamba nti yabadde mubaka wa Allah alayhi salatu wassalamu kyala n'agenda n'amunoonya n'atuuka waali n'amugamba nti ya rasulallah nsonyiwa saategedde nti yeggwe saakutegedde kyava amugamba alayhi salatu wassalamu namugamba nti innama saburu kino kimanye kitegeera okuva n'olwaleero innama saburu mazima ddala ekiyitibwa obugumiikiriza inda sadamati lula bwebwe obukolebwa ng'ekikangabwa kyakagwawo ng'ekizibu kyakakutuukako bwe buyitibwa obugumiikiriza era mwana wattu obugumiikiriza si bwebwe olubeerawo oluvannyuma lw'ekizibu nnaku bbiri nogakati nsobola obugumiikiriza ng'omaze osiika omwana wayise ennaku bbiri oba taata w'ennaku ssatu omukyala kati nywedde nedda mukulu obugumiikiriza bubeerawo mu kaseera awo w'owulira obuki obulumi awo enyini ng'ekizibu kyakatuukako awo bwe bugumiikiriza obubalibwa nga nti Allah akumye tugenda okubalira okuwa akazindaalo nga byologera masha Allah ti alhamdulillah ndi musiimu nebaza amebbanga Allah lyampadde omukyalo oyo ndi musiimu Allah subhanahu wa taala kino kyasaseewo Allah subhanahu wa taala asalawo nga bw'abayagadde Allah yasinga okumanya ekintu kyekola ntya gyendi so okugumiikiriza kya bbeeyi n'omulimu ogwokusatu ng'embeera zaabo Allah yazeerekera Allah subhanahu wa taala kwe kusonyiwa al-afu okusonyiwa eyo empeera Allah yagyerekera mu bunene bwayo n'ogamba nti ono musonyiye waliman sabara wa ghafara omuntu asonyiwa n'agumiikiriza n'asonyiwa eyo empeera yiwa Allah subhanahu wa ta'ala. So eyo twatutumulira omulundi ogwayita we twakoma nga tulaba hadithi eno ku nsonga egamba nti ebimu ku ebyo ebikakata ku mulwadde kwe kubeera nga
yagamba nti wa inkana bwabeera omulwadde ono omuntu omulwadde n'atali mulwadde ensonga eno bannange etukwatako ffenna n'ebikulembedde bitukwatako sawaan oli mulwadde oba toli mulwadde naye ate bw'oba oli mulwadde kikkakatako nnyo nnyo bikwatako nnyo nnyo kubanga ate bw'oba oli kale bwerebwe nnyaako okufa yesu n'omulamu wafa naye ate gwe kiba kikoze eki kikweyolekedde nnyo obubonero olina bungi kwamba tulimu abalwala ne bagamba nti bwe bagamba nti sula afudde towakana kuba obulwadde bumunywezezza bwe bagamba nti gundi agenze tobaako kyogaana bwekyo bwe kiri so mwalimu yagamba wa idha kana alaihi huququ falyuaddiha ila ashabiha omulwadde ono bw'abanga aliko haqqi z'abantu aliko ebiteeso by'abantu kirungi abeere ng'akola atya abizzaayo eri abamubanja byejjeeko nti okuwanga gundi alina ssente zino gundi amanja emitwalo ga 2 nti gaamu gundi yateesa ekyapa tandika okwejjako ebikubanjibwa omwami yagamba nti intayassara lahu dhalika ekyo senga kiba kikoze ekikikwanguyidde senga kibeera kyanguye gyoli kikole naga nti wa illa wabula bwe kibanga kikaluubiridde olw'embeera gyolimu ey'obulwadde olw'okuba nti oyinza okuba tolina wana kasente kasasula yagamba nti wa illa awusa bidhalika ekyo beera ng'okola ki laamira fune okwokiramira yitawo ku batabani bo yitawo ku bantu bo kuba oluganda bagambe nti abange era n'eddaame ly'obusiraamu libaamu mwana wattu nti gundi amanja mubaamu n'ebitereso bateresa kino na kino kubanga mwana wattu wetikkuleko obuvunaanyizibwa obwo eyo yensonga omuntu okukwata gye twalaba twakifunako hadithi zaali 2 alaihi salatu wassalaamu ng'atukubiriza okubeera nga twejjako haqqi z'abantu abatubande tubasasule nga tusasobola okukola ki nga tukyasobola okubasasula tubawe mwana wattu ne batubanja tubyejjeko tubeere nga tubibawa olwaleero tugenda kwongerako sinzira kadde tunabasobodde okukoma hadithi endala enamba 3 وقال صلى الله عليه وسلم يقام بك محمد عليه الصلاة والسلام من مات ينوم الله سبحانه وتعالى وانا الجلة ينا الله تبارك وتعالى وانا الجلة يقام عليه الصلاة والسلام فليس ثم دينار ولا درهم نيجا مكفاك ويجنس مكفا ng'olunaku olwafudde oba gyalaze mu maaso ga Allah nga kye bayita ssente ekika kya ssente tokyakola ki tekikyalina mugaso nga tekikyakola toleeta sirindizi zino toleeta simanya pawulo toleeta dola nga tebikyalina makulu tebikyakola tegeza ng'omuntu ne bw'aba akubanja ye ate ogenda kuzijjawo wangi ogenda kujjawo nga alayhi salatu wassalam yatugamba nti yuhsharu nnaasu yauma alqiyama abantu bagenda kuzuukizibwa ku lunaku lw'enkomeero yagamba nti huffatan nga bali ng'engere temulimu ngatto huffatan ekyokubiri urratan nga bali bwereere ekyokusatu n'agamba nti buhuma bwe bamubuuza byalimu ebigambo bina ekyokyo kigamba nti guruulan nga si batayirire bagenda kuzuukira nga tebalina ngatto mu bigere ekyokubiri nga tebalina ngoye ku mubiri ekyokusatu nga si batayirire n'agamba ekyokuna buhuman nga buhuma bwe bamubuuza nti wama buhuman ya rasulallah buhuma otegeeza ki n'agamba nti laisa maahum shay'a nga tewaliwo kyo kye bakola ki tebalina kintu kyonna nga baapeka yake tewali koolina ate oli bwereere sente ozijjewo tumuddu akubanja ajja kyemani nsasula weebuuzoga nti annali nzijewa wakad dhahabati dduniya ng'edduniya olina yakola ki yasaanawo dda omusajja akubanja wolumire watwala haqqi ye kati weegendereze bw'oba osobola okusasula omuntu yenna akubanja liizi musasule bwe kiba kisaana kumwetondera nga nvuma muvume watwala bantu nabo oli azambanya mugaiso imaani nsonyiwa saagenderera weetonde ng'okyasobola okimugamba kubanga alayhi salatu wassalam yagamba nti man mata wa alayhi dayu yenna anafa naye nga yalina ki yalina ebbanja waliye yali amubanja naye falaisa alyawm naye ng'olunaku olwo falaisa thumma dinar wala dirham nga tewakyaliyo kye bayita ki sente yonna kika kya sente zoba tezikyaliyo walakinnaha kati ebyosasula bigenda kubeera bitya
tajja kubanja ate olina okumusasula kati ogenda kikola otya yagamba alayhi salatu wassalam walakinaha wabula ensasula egenda okubeerayo yagamba nti alhasanatu wassayiatu ebyensasula bigenda tutambulira mu bintu bimeka bibiri alhasanatu ku birungi by'omuntu byeyakola ebirungi byolina byebigenda otandika okusasula amabanja g'oli bwolina bewavuma bewalyazamanya bewatemera n'ebirala byonna alhasanatu birungi byo sola bazitwala kusiba bakutwala hijja bazitwala birungi byo ekyokubiri yagamba nti wasayiatu n'ebyonoono bano bewavuma bewalyazamanya Allah tabaraka wataala ajja kulagira babajjeko ebyonoono byabwe babajjeko ensobi zaabwe hadithi olwenisoma afuna okutya eyo eno zonna nga bweziri ssatu nene tugaseeku neyaggwa yonna zikulaga nti Allah subhanahu wataala ebyonsaswa bigenda kubeera bayina alhasanati wasayiati wakati w'ebirungi n'ebiki n'ebibi kyeza nti tolina ssente tolina byogera naye osasuza swalazo kyokka ate ono gwosasula senga anaaba naye bamuggyako ebibi bye babikutikke senga osasula enswa ne zigwawo naye nga bakubanja bakyasimbira yini nga bwe wasomye bakyaliwo yesu lwaki atukubiriza alayhi salatu wassalamu okusasula abatubanja nga tukyasobola okukikola okwetondera abantu batukyasobola okukikola ekivumo kyewavuma muno muganda wange ogenda kisasulira si byakusaaga Allah tabaraka wataala adil mwenkanya Allah mwenkanya era mwenkanyawe Allah teri muntu yenna Allah banaaba tuwadde obusobozi olwo hadithi endala era etambulira mu fomati eno naye bwe nkitandika okusira ku budde bwe tulina dakika 13 tezisobolesa kubeera nga tugimalayo naye tujja gifunira olunaku biidhinillah tubeere nga tugisomako naye olabe Allah tabaraka wataala bwe yeewera okubeera nga teri muntu yenna agenda kuyingira jjana ya Allah ng'owomulira kyamubanja nga muli wali amubanja Allah akuleka oyingira ejjana la wallahi togenda giyingira ate n'owomulira naye nga tagenda kumuleka kuyingira muliro nga ng'omujjana wali amubanja obwo bwenkanya bwa Allah wandika metu weddo nagenda muliro naye ate netamukkiriza kuyingira muliro okutuusa nga asoose n'asasula ono munne batoyinza yingira jjana owomuliro agati isulo oyo gwemmanja agenze mu jjana andeseeno bisimu naye agenda anoonya bwawonera Allah bwamuwaayo esolaze ebibiri alhamdulillah afuna entandikwa bwafuna hijjayo afuna watandikira ebirungi byo kyeza nti waliyo abateeza ebirungi byaffe mu maaso ga Allah twebegendereza ayaziina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah نعم بارك الله فيكم جزاكم الله كل الخير
nga tukyagenda mu maaso n'okujjukanya mu ddakiika ezo tusigazza tugamba nti ekimu ku ebyo bikata ku mulwadde n'atali mulwadde wala ffenna bitukwatako yenna aliko amubanja weetereeze naye ng'okyasobola okwetereeza naye eyo hadithi ebadde yakusatu. Hadithi eyokuna alaihi salatu wassalamu yagamba nti addainu dainaanu yagamba nti amabanja galimu emiteeko emeka ebiri. Addainu dainaanu kyabaga nti faman maata yenna Allah gwanajjulula yenna afa wa huwa yanwi qada'ahu naye nga bambi musajja wattu mukazi wattu wafiiridde abadde alina ebbanja naye nga wa huwa yanwi abadde n'enniya abadde n'ekigendererwa qada'ahu nga bambi ayagala akole ki alisasule era omusaala wadde mubanja emitwalo 3 naye nga asasuddeko 5 yeerekeza n'akwatayo 2 n'asasula nga bwe lwasiikana omuntu ono amubanja nga ti Abdallah ombanja naye akasente kagenda kakuwa kasente ko kakafune kakuwe nga bambi omulaba awulira nga muli ebbanja limulumiriza tatebenkedde nalyo taliridde alaihi salatu wassalam yagamba nti fa ana waliyuhu yagamba nti oyo bw'ati afaanako bw'atyo eyo ebbanja lye nzagenda oddimusasulira yeeyamudde musasulira aliwa oyo yenna gabambi ayagala okukola ki ayagala okusasula era ng'enniya yagirina asasule oyo alaihi salatu wassalam yeeyamu okubanga agenda kukola ki kumusasulira. N'agamba owokubiri waman maata ate na yenna Allah tabaraka wataala gwajjulula wa huwa la yanwi naye nga ye ebyokusasula abantu yabivaako dda kubanga abantu wetuwetu sajja kubanja akasente ke n'obusobozi n'okufuna naye n'ogaana okuzimibwa era tobanga sente zange anaawe obusente bw'omumanyi oba mundabisanyo lwaki tonvaako bantu mutwewuwawuwako nnyo obusente bwe bwe bungi ennyo leka naawe musajja batubanja mmeka oleete buno mitwalo 5 bantu baddamu ebigambo ebyewuunyisa musajja wattu wa mukazi otunaga nti wa n'alaba nfa n'abantu n'alaba sente zifuukira ekizibu lekooti kanzireke naye ng'endeka gyazirese akuteeze mu maaso ga Allah nga kamulinde ewa Allah wange ndabe naye bwananzirukako omwalimu wange omu aba atusomesa n'atunyumiza naga nti baali bali Saudi Arabia nga basoma omu ku bayizi abaali mu kusoma kyewuunyisa ng'ate alimu n'obuwalimu muwalimu la ilaha wabulyazamaanya buguna mwebalinga bawalimu naye nga balyazamaanya mwali omusaazi omusiraamu ng'omulaba masha Allah naye gati oyo teyeesiga kasente oyo bagambye kumuwola mugendeko mpola wano buli muntu amukaaba mwebali ate oyo bwati obusiraamu kikkirizibwa okumutegeeza abantu tibannange gundi ali bwati naye musajja simusasuzi muwe sente mukimanyi oyo obusiraamu tuta senga aba asusse onaamubanja 5 oli mmeka ate omulaba aliko omulala gw'amatiza amuwole togamba otyo kawugwemu naye amulabi nze bwe yabba saali muntu obusiraamu okukkiriza nti nedda so omuyisi olwo bwe yali ebweru ng'asoma ng'apanga ddiiru n'abawalimu abo abalagazi ebintu ebyenjawulo alaga asanaga naye ng'anyumiza ku bayizi banne nabagamba nti nina ddiiru gyengoba weetoolerayo bweti nsibira Uganda byonna bonna ateekateeka seeka amubuulira kinaamubuulira kaseera bwe kaatuuka seeka ng'akwata sente mitwalo gyalimu 2 ejja $, n'agimuwa olwagikwata n'afuluma n'agenda e Uganda. Sheeka omwali wadda mu kiraasi abuuza tabanga aina fulani gundi haliwa nasimulaba yamugamba nti gundi yaddayo e Uganda naga nti yanziba yagenda n'agamba yagerega mu sibingi yagamba nti e Uganda wala sijja kumunoonya naye kamulinde mu bbaliro ndabe bwananzirukako wallahi bagenda gasimbagana aba babiri Allah mugambe nti omuddu wuuyo musasule muwaka sente ke nga tezikyaliwo
nga bagenda kutwalako essala bagenda kutwalako hijja birungi bigenda kati kitegeeza nti ebigambo by'omubaka bituufu alayhi salatu wassalamu byatugamba nti mu bantu mwebali naye naafa wahuwa la yanwi qadaahu nga talina nniya esasula bamubanja talina nniya esasula bamubanja yagamba nti fadhalika alladhi yoyo yukhadhu min hasanatihi yoyo gwe bagenda okuggyako ebirungi bye oyo yagenda okuggibwako ebirungi bye muntu yenna nga bakubanja naye ng'ebyokusasula wabivaako nadda toyagala tobina na birowoozo byo gwe wavuma okyalina mu kirowoozo kyogenda omwetonde kubanga abamu omuntu avuma munne wamuvumidde ne bakola ki ne bamuwaana kwasinga omutukoleddeko kati saawa zino olaba nga otegedde owiwa okumuvuma olaba ogenda oyiwa obuyinja muge nti munange Sulemaani nakuvuma naye nsonyiwa owabbako akasimu ogenda mujja saasira abavubuka abayimirira mu jjaamu awo ne basika obusimu bw'abantu menoho musirimu nabo muli bw'abasiraamu nga bwe batubawangaala kati ogenda mujja bwolyo okumuddiza essimu yessimu nga kasaako ekyagasaaki onoganyini kwagala okukiwa takyagyetaaga kali kaseera ka mirimu abuuza mponerawa aina almafaru mponerawa wali wabaddekaawo ngaembeera ekute tolinamu kasente n'ofunayo omuno nagati owange badde njala kuwa ekyamisano omutwalo guugulu tofuna essanyu kati noona agenda kuba ali sitaaka yeebuuza nti jawo emirimu mpitirawo mbwa abaddu babanja Allah baliiti eti waliyo we awutu nti yaki yakubajjako bano birungi byabwe bikuweebwe kati agambye yennaafa naye nga talina nniya esasula bamubanja agambye alayhi salatu wassalam fadhalika alladhi yoyo yukhadhu min hasanatihi agenda okugibwako ebiki ebirungi bye bisasulwe mwana wattu abo abamubanja n'agamba nti laisa yaumaidhin dinar wala dirham mu kiseera ekyo wetagenda kubeererawo ki sente yonna kika kya sente zonna ate sikyaliwo bajaga nti nsasula nga tolina gyozijja nga tumaliriza sembeyo kino وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يغamba batugamba wano lamma hadala ukhti bweyatuuka ono Jabir mutabani wa Abdallah kati atumumiza embeera yatuwa ku kitaawe agamba nti taata waayitibwa Abdullah bwe yatuuka mwana wattu Uhudi agamba nti daani abi min al-layl taata wange yakola ki yampita yankuula muddo ogw'ekiro bwe yamuyita faqaala n'abaako mwana wattu byamutegeeza mu byo yamugamba nti ma arani illa maqturan fi awwali man yuqtalu min ashabi nabi sallallahu wasallam mutabani tuli mu jihadi mutalo Uhudi naye ekituufu ndabanga sisuubira kuwona ndabanga Allah bwagenda okukola ki okutwala nyiza obutasimatuka lutalo luno mutabani banyabino kyabamugamba ebigambo nti wa inni la atruku ba'di awasiwesinga okwagala ne waawano yamugamba nti wa inni alayya dainan yamugamba nti mutabani bino mu byekugamba mu byebitegeeza ninaye ebbanja fakudi likole ki mulisasula keteeza nti kyeyagamba nti oyinza obutasobola gwe kenyini kusasula naye bw'oba tosobodde yagamba nti wa illa awsa bidhalika laamira kati wuuno taata alaamira mutabani waayitibwani Jabir towangadde mutabani wange Jabir kino kimanye embeera eno gyendimu eya jihad nyinza obutadda ki obutadda ngulu naye gundi ne gundi ebbanja ninaye ebbanja fakudi mulisasulanga kiwati abalimu kyebatukubiriza abakwata eniza baga nti abange ani abanja ono naga nti nzuuno linavaayo naga nti badde mubanja emitwalana naye musaliddeko banzi musonyiye kisoboka omusonyiwa takakibwa waddembe oga nti haqi yange ekola ki njagala kubanga mwene ebiteekwa okuva mu maali y'omugenzi gyalese tusooka kujjamu mabanja nabaki bakitegeeza mwana wattu ogigabale yonna ng'eggwera mu kusoma mabanja yegasasule abatabali tubagambe nti kitammwe talina kyalise okusinziira ku busiraamu bwe butambula tusoose sasula maki mabanja ge kubanga bwe bakubuuza ddala oli musiimu taata waabeere n'ebbanja gwe bakuwe poloti obeere nayo bwe sebo weevuge mu mmotoka taata gyalese
yeeri nga mwana wattu agenda kuvunaanibwa okkiriza sola ze zitwalibwe olw'amabanja galese emabega tinedda era Allah yagatti mu bisooka awudaina tusooka mabanja gaveemu gasasulwe so amugamba nti mutabani wa inna alayya daynan faqdi ninayo ebbanja enkwerenga mulisasula n'agamba ekyokubiri wastausi bi ikhwatika khayran nanga nti mutabani munnange n'aba nkulamira nkusibirira ne baganda bo bannyoko beera ng'obalamira bulungi beera ng'obayisa bulungi kyenkusibirira kitegeeza nti omuwadde n'ekyo kikulu nnyo okulamira ku baana bo bulungi abaana bo bagamba obusiraamu balamire ng'oli mulamu ne mu kaseera k'okufa tobeerabira wuuna mugamba nti baganda bo okutuma yali amutuma nga nye yakola ki yaliwo mu kiseera ekyo bannooze tebaliwo naye meseji eno kibagambe kino kibategeeze kadde nga tukoze obubi olaba nabbi yakubu alayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala batugamba am kuntum shuhada id hadara yaquba al-maut Allah ganti oba bino mwabimanyako mwabitegeerako id hadara yaquba al-maut mukaseera yakubu ng'okufa kumutuuseeko asemeredde okufa id qala libanihi agamba abaana be abagamba ki yabagamba nti ma ta'buduna min ba'di mugenda kusinzaana oluvannyuma lwange mbaddewo nga mulaba nti muli ku busiraamu era kyenkola kye mukola naye mugenda kusigala nga mukusinzaana oluvannyuma lwange abaana ne bamuwaggala nti abaana ne bamukakasa ne bamugamba nti qaalu na'budu ilahaka tugenda kusinza oyo gwobadde osinza wa ilaha abaika ibrahim wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida oyo Allah ali omu yekka bwe tugenda okusinza wa nahnu lahu muslimun yatulibaki tuli basiraamu tusiramuse ne beewaayo taata obaolyawo yagenda okuva mulamu eduniya ngati obaolyawo ndese babega abaana nga basiraamu olwaliwo tomubirabako ng'abaana balutadde baava mu busiraamu oluvannyuma lw'okufa lwa kitaamu ng'amaka ga haaji gafuuka kereziya amaka ga haaji gali mu ssabo byataalika musajja wattu ng'abaana bali byabwe bano beeraliikiranga ezzadde lyabwe kati wano kaseera wano taata wakyeberi omugamba nti owange wastausi biikhwatika khairan balamire hadithi eggwayo ngera n'obudde bwetubufaanaganye yagamba nti fa asbahana obudde ne bukeera ku makya bwe bwakya fakaana awwala kati ye yali mwabwe basooka okutta basooka okukola ki okutta taata wa Jabir ayitibwa Abdullah yasooka okukola ki bwe batta mu lutalo olwawa oluti yoyo mwana wattu yali basooka okufa era ne babeera nga bamutta so kitegeeza nti kikulu okubeera nga tulaamira abantu oli mulwadde toli mulwadde omusiraamu aba n'ekiraamu alama ate si buli alama nti yakola ki yafa kubanga nti bwenkiwandiikira nti bwembanga nfudde muntu alabanga agenda kwolu alabanga atakeese nedda bantu mwe bali balina ekiraamo okumala emyaka 15 myaka 3 ng'akirina akiteresaawo kubanga olaamye batolaamye era ogenda maliriza okoze otya ofudde oko tebakudduka سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد